Mbanirizaako nnyo nateera babaji mutuusaako engalo mubaleka okumira ku D3 Media ababuzaako simulala Resolution Pro kuleetedde ekivulu kya Alien Skin amanyikiddwa nga Kimenke mwenna gwe mumanyi obulungi ennyo kuleetedde embeera nga bwe yabadde byatambudde bitya kavuyo kaabaddewo tekaabaddewo yakubye omuziki teyakubye yayimbye teyayimbye nayinza kubanji kutuusaako mulaba abantu bangi nnyo basomye naye nga ensasa gebadde y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. As you can see, abantu bangi nnyo n'eri yonna baabo bali bweru tolina w'oyingira kifo kijjudde kikubyeko kugambye naye nga tugenda kuba tubatuusaako endala byonna ebinaala biddiridde. Yes nga bw'olengera ekifo kikubyeko beekubyedde ebikonde wano kitegedde naye nga abategesi tubeebaza bambi okutuleetera omuyimbi waffe Alien Skin bambi abantu bamwagadde abantu bagala Alien Skin era naye takoze kirala kyonna bakubye okubi muziki onyagala yego Don't talk about this one. Are you together? What are you here? Next thing. I can't take a what's with you? Put it on this with you. What's the name of it? Sick as a child. I saw this. Nena mwema waguluma obujawa owa muguluma kumutima nena boy respect wona bayuti we Dubai wona begaza boy yamana ochi batangu yamandi champu nino li mwana under the team we born aniluli we born nobody ningi we born aniluli anibon ngolela ke nobody ningi nobody boya we get take a head up awazi wendeo tukubiremo tokana bemba tu say baka ga batazo ni waza yuko kwa ndio nitoe tugenda kwa watu nitoe tugenda kwa watu nitoe baka gamba bali kule ngozi ya kwenda konkolo yayo kule sema kwa mbele mama bali ekele joka teno yemo lero katali kwa yake peleto mumona kama jonga tali kwa wewe joka tisigara yo tuko tokaza tulake kwa boy Banaye ekivulu kyo omusajja akifabba kunde bufabba kuza abantu bafuluma bufulumi ekiri munda fulo eseera okufaako obufu oba tolina sitamina nga wanywamu ku buwalagi tosigala waggulu tolina wolabira muyimbi abamulabye bamulabye naye kavuyo ali muli muganda wange omusajja akikubye akifabba kunde bufa kubuzibu tugambye ogenda waawo ng'onolabanga optioni okuvaayo ate oba bulungi nnyo ng'ani ali munda tugambye weeza eri ebweru ya mulembe nnyo okusinga ng'oli munda era abantu bambi badde balina kukiza buti kukivaamu bubi balabe nga bagenda eka bambi naye ng'omusimbi asaba tudde abayimbi teryasoma ono yabaddemu bwanawo yabadde mu kifo naye embeera ng'ekisinza bwe yabadde abatabuseewo nga n'ebyokukola ebikaayi nga bw'ogenda munda ekifo kiseera okufa obufi tolina bw'oyita ebbugu mulirira ebbugu muso ensasa ge yabadde y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira era bannamawulidde bambi twafunye ddala obuzibu okuba nga tutuusako footage ono nga bw'omulaba. Kiwedde omuyimbi amaze okubasabula omuziki baba esaawa eno wenitwogera wennyininyini abantu baabo bafulumayo ensasa ge ebadde ya tabu nnyo bwe kyoba olina omumanya kibadde kyakabinyi badde ensasa ge ya tabu kibadde kintabuli wano wennyini ku Venom Club Hotel Venom Club ku Cloud 9 Hotel wane Naif
ekifo kyekyo nga mulaba naye nga show yegenda mu maaso wenjogerera obudde buno show ekyagendera ddala mu maaso naye nga ekisazeeko kyekifo ne woyinza okulabira omuyimbi tolina woolabira muyimbi tobola abantu bano olaba nga bali wabweru nabo bolaba nga tebasuba atisi bwe basiba omuyimbi tebasuba amaloboozi agava munda osegedde naye nga ekifo kyekyo ndowooza mulengera Venom Club. Yes, n'abazungu tebatumidde mwana ngamba bano abashore badawula apatani dia 3 mira tubeera kutuusaako ensasagge yonna era nga ebintu ebituukawo tubikutuusaako obutabeerako kyakutuusaamu yadde naye nga tubabaza okuba nga mutufolowinga n'okutugobera n'okutwagala mukola kyamaanyi nnyo teri kyamaanyi kisinga ekyo naye nga mwebale nnyo kutwagala yes